waliwo ekintu ekigenda maaso naye nsaba mukyetegereze. Dr. Kizza Besigye bwe yazira emmere ne tussaawo embeera mangu ddala ne bamuleeta mu kooti ewozesa abantu aba bulijjo. Nsaba ompulirize bulungi era nali mmanyi nga bwe bamuleeta bagenda kumuleeta wamu n'abasibe baffe abamaze mu kkomera emyaka 4. Owulira essaawa ya leero Machete yakoze kyekimu, yazize emmere agenda mu wiki. Musajja watu takyasobola na kutambula. Owulira naye bagaanye okubaleeta mu kooti ng'ate emisango gye balina gye baabassaako giri mu kategole y'emu n'ogwa Dr. Kizza Besigye. Saba ompulirize bulungi. Kati basajja mmwe mwagala tugamba nti mu kkomera waliyo agaana n'ebyana oba mwagala tugamba nti amateeka buli muntu alina amateeka agamukolako oba mwagala kutugamba nti ye Dr. Kizza Besigye obulamu bwe bwanjawulo ku bw'abali ku bw'aba Machete bakalanzi abamaze mu kkomera emyaka 4. Bantu mmwe ensi eraba ekintu kye mutambuza kino ensi eraba muyinza okutufuula abasiru kyogamba amateeka buli muntu alina amateeka agamukolako buli muntu alina amateeka nga kategole y'emisango gye balina gigwa mu